bayimbi Dr. Jose Chameleone gye buvuddeko baavaayo ne bamuwa emmotoka n'afukamira nza kyogerako kyoba gwe bandikuwadde emmotoka naawe wandifukamira no buli omu alina engeri gy'alagamu essanyu lye ekyo nze ssanyu kinnenyeza kyemunenyeza kumuzaala wakumuza wansi kubanga oyo magye waakali ebyalaani buli omuntu abeera n'obunafu bwe naye waakali Chameleone waakali nkiddamu waakali era I respect him for that. I don't fear him but I respect him. Naye ebyo kati nzangu olaba tosobola biŋŋamba gwe wadde emotoka eno naye kasanzemu okusanga ngaogera gole obigambaani osegeera nga nane sente esobola okugula emotoka eyo obiŋŋambangaani mumiki kati olwobonampa copa olwo katonda atuwa obulamu yatugamba atya osegeera olulya ndibadde atugamba atya isegeza bali bakubi mpina ogamba soko kalabire nga sinawo kuwa motoka eno ng'okiro kiboka ezige osegeera that was kwegamba bamumalamu nnyo ate ekitiibwa kye abo tebamusinga bwakabi balina buswazi tebutumanyira gye babujjo bababusikira tebamusinga bwakaki bwakabi osegeera kubanga naye emmotoka gy'abadde avuga gyewadde mutowe eri almost equivalent to the money zibamuwadde tuiriwe baya milioni 8 eri katugambe nti ya 10 oba 12 ekisegeera ekyo si kyamaanyi nnyo kunzijako ekitiibwa kyange era mbabuulira abaganda bange tokkiriza omuntu erina okujjako ekitiibwa kyo akuzaalawo ebintu ne bwakukuba empini bwakukola ki naye tokkiriza okujjako ekitiibwa kyo kubanga oli bwakuzaala wanoosirika kitegeeza abeera akuggyeko ekitiibwa kyo naye asobola okukuba empi kitegeeza akukubirwa kuba kusinga maanyi naye takuggyeko ekitiibwa kyo nze ekyo kyokka kyekyanyiiza ebirala byokufukamira osobola okufukamira olw'essanyu newekanga ngaokoze ensonyi nogamba nafukamidde naye wassanyu koze mistakes are human naye just ebyokugamba ate ompa ate onsomere mubuulire ekyokola ngombulira gwobuwatandikirawo nga tonaba kutegeera nti nze Chameleone wali luddawa baliwa ngaetubidde kati balippira eyaka oisege bwali nga si wakabe brother Chameleone. This is a message to you. Wali tunaba kubeera wakabi bali tebakulaba kati bakulaba kubanga oli wakabi. Yes, you deserve that Range Rover even more. You deserve even a chopper. Oshegera naye to deserve nga tebakumanyidde ekyo kyokka nze kyekyanyiiza era eno message ngisindikira muganda Chameleone ekyo kyokka okufukamira yes tekyandibadde kintu teyanifukamidde naye essanyu osanga lyamusukkirirako kubanga omuntu okuwa emmotoka y'emiliyoni ezo kikusobola okusukkako ne kikoza n'ensobi naye ate bayingiramu ezoleyo ate nze ezoleyo nesikwatagana nalyo zetosobola kunzijako ekitiibwa kyange kati ojjo mmanyiire olwokuba tuire mukyala wange mbo otuwadde kibo otututte otugulidde emmere otugambe ate miki kasandi naddamu okulaba omukazi nga omutwala okumuliisa eri mu kiwumba gwe ebadde tulya bulijjo ngobalirikuletera soezo kyekyo ninayo kino kigenda eri madamu wakati w'abayimbi ne bannamawulire abayimbi abamu n'abannamawulire abayimbi bayumba abannamawulire boogera ebintu ebitategeerekeka ne babalumya emitima naye ng'ate obaolyawo ne munnamawulire aba akola mulimu gwe advice ki gye wandiwadde abayimbi spread love. If you don't need to hate, there's no even need of hating. Why would you hate? Simanyi kubanga kyonna buli omu kyebakola kibeera kyabukyayi tesijja kunenyako banenya bonna. Let me spread love. Olisanga singa teyamuvuma nano teyandifunye bukyayi mumusiba naye nga bonna bubeera bukyayi ate nga tulina kubeera na positive country ekisegeera tulina kunyumirwa tusinge bali abalala mufofo okwerwana ffeka okweza wansi ekisegeera kakati ekya suuna nsobola okyogerako mu perspectives bbiri nti yes bw'okuma omuyimbi ku stage ani mukukundi ku TV nange ndi muyimbi kibeera kinnuma just imagine nga oli ne mutabani wo mutuddeawo bane muzaddewo omuntu n'akugamba nti olina ebisiraani really mutabani wo n'akutunuulira kwegamba nawe sometimes obeera n'omutima omunafu osobola okugamba wadde kino kyannema lwakuba ddala nina ebisiraani ate mu kifo ky'okwezzaamu amaanyi osegeera yes wadde n'oba okola mulimu gwo toyitawo nnyo kakati ate nenzira ku side ya suuna
kibi okusiba muno okitegeera musobola okutuula ne muteesa ne mugamba mwana kyali wange nabadde ne family oyinza okikiza nabadde ne mama wange ne taata wange ne mutabani wange noyogera ekigambo ekifaanana bwekitibwe kuba akafaananyi singa nakigambiddwe nga otudde n'abakuwa ndiwulidde otya oba ne nyimba ku stage ne nyimba oluyimba lulambu lutagenda kuvaawo nga nyimba nvuma ggwe ekitegeeza n'abaana b'olizaala nabo bajja kukitwala bwe batyogambe taata ateeka okweyalibwa ati taata ateeka okweyalibwa ati so kibi ne mwekanga nga mwesonyiridde awo ne kakati naye obusungu bwamufuze okitegeera nabo ne muyisaawo olw'ensonga nti ne keizi naye bwe baba beetudde begambe ebigambo bino nti ne keizi naye era bwanaabajja mugambe mwana nonsiba nondabisa ne banyambaza ebipale ebya yero nga ngenze emida okitegeera ntadde mukomera omwana wange ayinza kiraba atya nti omulimu gwa taata gwe gwamusibya ekitegeeza ayinza n'okukyawa omulimu ogwo okitegeera bazadde be n'abakabi amaziga kubanga amaziga agobisiraani n'abakabi amaziga ngasiga omwana waabwe so kwegamba bonna tosobola kudya muliro na muliro ogambe nga ozikiza nti ozikiza omuliro n'omuliro definitely tegwongera kwaka so nze njagala nnyo munange nze ndi wa ttabu nnyo naye nkyuzinga okukula kyebayita okukula over some things to spreading love more than hate tusobole okusinga bannakenya tusobole okusinga abatanzania tusobole okusinga abanigeria kubanga bo kye batusingako they spread love more than hate. Olowooza kino tekigenda kuleetawo obukyayi omulangira Ssuuna kyeyakoze engeri abayimbi abamu gye baze ku sayidi ye ne bagamba omanyi Ssuuna kyeyakoze abantu abalala baatya nnyo okukikola. Yes, bayinza okuba batya okukikola naye ate nze nandigambye tekyandigowize that far nga noono case watandigowize that far kubanga nganze omuyimbi nange nalumwa bwe nalaba Ssuuna nali sinaba nakulaba bye bamwogerako naye kwegamba okulumwa kwe yakozesa nga ayogera nga expressing himself n'akaaba n'okukaaba maaso ga kamera nti akaaba kubanga kimuluma n'agamba negundi n'agera bwati negundi akugamba nebimusukkako n'atulika omusajja omukulu nga baali nabo bakozi be baba balooya we baleese naye n'atulika n'akaaba nganze omuyimbi kwegamba n'otandika okwevuma omulimu gwo it wouldn't have been good okitegeera okwevuma omulimu gwo so naye singa tekyabaawo osanga keizi ne Ssuuna bandibadde bemitinga ku show tewayina show jangu obere MC wange tewayina omukolo gwange wayina interview nakyeyakoze wano jangu ombimbise bwitu kyo munanga abanigeria bevimbisa recently nali ku show ettake emu pale naliko ne Pato Ranking endane case naye nga abanigeria ng'otuukako ku kivulu n'oba kuba ekivulu emikono ne gibeera waggulu naye love esingayo bagiraga waabwe bwe tobanyumiza oba okuli ekivulu tonyumya okitegeera bo basinga kwagala wawe era olwajja ne bamuyiira ssente bakulaga nti gwoli wakabi naye owaffe yakola ki yasinga so ekyo twatujja kubeera nga tuli bakabi kubanga mwana tuli bakabi okusinga abo baccabi they can't do freestyle we can okitegeera kitegeeza oluusi tebalina biyiiye bya mutwe kitegeeza tuli faster than them so twembulesinga that netukyeteekamu nogamba boy asebo okuba olimba lwa Pato Ranking nsooka kuba lwa Mickey Wine ne Mickey Wine ajja kuva eri ng'avumba agamba sebo ne bwemuleta Pato Ranking ngenda mufuula obuugi naye ojja kujja Pato Ranking ng'ali wali agambe nti biki awaane Pato Ranking watamanyi wataligenda nakusemberera okusinga Mickey Wine agenda okujja muziiki amuvimbise okutegeera kubanga bulagi nze ndi wakabi ate nange nkimanyi ate naawe okimanyi nti ndi wakabi ekitegeeza bwe nzija nenkukyalira ewo mbeera nnakyengwongeddeko automati nawe obeera ompadde ekitiibwa okumpita so katukoma akafaananyi ng'ebyo tubikombayinize olowooza tubeera unbreakable so oyongedde ku Pato Ranking tusuubireyo kakolako angina kusooka kukola ne keesi ekesi kubanga munange tulaba ba Pato Ranking naye keesi waabwe yalinga bulaba Bobi Wine nti bamuwa respect y'amaanyi nnyo bwayogera ba Davido teboogera so ate nga nange byenegomba nze saagala kubeera nnyo njagala kubeera ne respect kyobulaba nze simbagayimba osegeera nyimba kiba kimu nga naye kyansonga that's all to go.